tandika okweyombekera jangu vuma media family ya bawo giveeko ffe twatandika ebintu nti tukole DNA abaana bo kubanga abaana bo kuliko omwana omulala atali wa Haji nono yennyini gwe watuzaalira tetwagala ffe bannyina ba Haji abapya nkolimba tetwagala omanya abakazi omusajja bayinza okwasa abali ready era senga alina passport kati senga yalinyedde ennyonyi senga ali muzi holiday z'otamanyi ogambye kazibwe tasobola naye kati omutima kazibwe tasobola kiddiya ekituufu kiri nti kazibwe tasobola kwasazuula we talked about that earlier takyasobola MC Mayor kubanga omuntu yenna nga mugezi kati kankubuulira abasajja abo Katonda yaba amagezi balaba bagala nnyo abakazi abayaaya n'akozesa content wedda tewe yenna n'emizannyo naye olumala kazi we tasobola kuwasa bw'aba tasobola kubeera na mukyalo oli jjaaji simanyi biki n'abakyala baabalala gwe tasobola ebintu byeyongera okulanda Hajat Zula awanda muliro naye bamwanukula era waliwo n'omwami omulala agambye nti ye kyamanyi Hajat Zula kati kyagezaako alwanyisa alumbe Haji nti nno ne Haji olw'obusungu obungi aveeyo adde mu mawulire agambye tekikyasoboka era tajja kulaba Haji mu mawulire mukugezaako okuwalirira okubikkirira ensobi emu oyinza okunzika ng'okoleddemu ensobi endala 100 akati nakisuyizula kyoliko otunoonya ffenna otuzuukusa ffenna gye tuli gye tubadde twebakidde naye ndowooza otunoonya naye oyinza obutatufuna ku mulundi guno oyinza obutatufuna nnyo ekyokubiri omuntu waffe oba gutandise client waffe mu kaseera kano tasobola kwogera nsonga neki ne bw'onomuprovokinga otya tasobola kureplyinga balawyers be balina okureplyinga teri muntu ateekeddwa kureplyinga wadde n'oku balawyers be bateekeddwa okureplyinga ate nabo kye sisuubira nti banaavayo bakwanukule because ensonga ziri mu kooti naye kwewuunya gwe omuntu eyatwala omusango mu kooti okubanga ate gwano mu kaseera kano era nga gwokyatambula mu ba YouTubers obusungu leero bwozze nabwo ewa Zubeida nga bungi olowooza bannamawulire abo bakwagaliza bagezezzaako bo baali balowooza bijja kukola nga bwe balowooza nti ne Haji bw'anaava mu kkomera bajja kutandika okubanga bamutunuzaamu kamera tebiwaakinze kati balina okunoonyereza mu mbeera yonna esoboka bakiri bakuggyeko comment bafune views for them buli nga 25 oba nga 26 dola zijja ku accounts zaabwe views ze bafuna mu YouTube naye gwe bali mu kukookesa ozze ku Nazalawo musense budde buli kimu kimusense buddeko mukubanga wawulidde mbu abaana bo mubaagala batwala ku DNA ddala ensonga ye kugisayo mawulire okubenduulu kati bakuyambe ki bw'omanyi nti abaana ba musajja kale bwe kiba kituufu ddala nga baagala batwala ku DNA why would you come out mu kamera uliyenga kibinnyo ekyo kibali mu kukola olangire Nazalawo omulangire ebyawa n'ebyawa bubuka kasanga abaana ba musajja bana batwala ku DNA eri gye vaayo nga ddala abaana ba musajja lwaki oyagala okwekalubiriza obulamu nze no singa nze nkuwabula mukwano gwange munasandikukanyiza na kujja mu mawulire ku Kazito nawe kwoli kukumbeera ensengeri gye kutunuuliddemu wandibadde tukyetagana kujja kupuruvinga nsi na bukambwe obwo kwagala oweebwe kati omusajja wamuvuddeko kati oli ku Nazalawo omuweebudde n'omuvumya kyotamuvumya nga tekiriiyo kino nno mukwano gwange tekiraga buzira wabula kyongera ddala otulaga mukazi ky'omutuufu omusajja gwe yalina mu maka kati vakubira ebyobugole kati tutandise ke batandise okunyiiza kati ng'ovaayo na busungu tuli mu kufuna omuntu omutuufu ow'omunda annyonnyola ekifaananyi kye tulaba kungulu oli mu kwokya eyasooka okuleeta mu interview yakwokesa ekyo naawe n'okimanya kati ate essaawa zino bakukomezaawo mu mawulire naye ng'okimanyi nti akulese olwaliro akukyaziza emisango bwe gyatabuka yasooka kubeera ku luddalo n'akudduka oyo Zubeida era omusango gugenza okutuuka okubanga client afuna bail nga yakuvaako dda nga bamukuba kukonjera out of camera nga bamukubadde bakukonjera out of camera nga bwadda ku kamera ate akyusa bigambo kakana ate era gye waddukidde bakukeneka in fact kanku ekyokulabirako bw'oba olowooza kusaaga genda ku interview gy'okoze odde mu comment section
comment section yoka koti y'abantu yennyini gojoge joddukidde olabe kyekwogerako genda mu comment section osomemu kwemu kwakasenti abantu bakooye ebibooziboozi byo nazaalawo muweebudde buli kimu kyonna okimulangidde then katusanyuke ennyo nga bw'oli omuzire ennyo mu kuvuma nazaalawo ne mu kumuweebuula mu kubanga wawuliddeyo oluvuuvumo olugamba nti ayagala abaazukulu be bakolebweko DNA gwe kyolowooza yandi kati yaakole ki ne bwe yandibadde kale akyogedde yaakole ki omusuubira kukola ki nga mutabani wo omutaddeko omusango ogufaanako bwe gutyo nga si bituufu kati yaakole ki lwaki tobakkiriza lwaki era ojja mu kamera ombewe ayina okubuulira kati oba yabyogedde oba teyabyogedde oba bituufu oba si bituufu era twagala DNA ate onaaba oyagala ku nga bwozze mu kamera nabyo ne DNA era zikolebwe mu kamera tujja zikolera mu kamera because laka kyeweetaaga tetugenda kusirikoza twasirika gweno tunoonye ojja tufuna ojja kutegeera lwaki woofiisi za umeme ziriko generator ziriko standby generator ate nga woofiisi za umeme mukwano gwange notuprovoke oba ojjidde mu jjiya nnene naye sala akaliro oyo gwoddukideko tasobola kukuyamba wadde bebamu kuba kukeneka ku busungu bw'olina tewali bujulizi buyinza kubanga wabulekayo yensobi gy'olina okolera ensonga mu busungu era nze neewuunya abantu abakyalowooza nti akyalinayo obujulizi obulya ku busungu omuntu wammwe bw'alina tayinza kubanga alina keyerekerayo wadde singa waliyo ekyenkomeredde kubanga kinamulaba takyafaayo okuprovinga mateeka oba kooti yafaayo okuprovinga kati community abantu ayagala akakase bantu singa buli Tiimu Haji nabo tebazikiza bo basazeewo kubanga bamwanukula era abamu bamugambye nti yabaaye mukyala gwe weewumuzeeko ebintu biri mu kooti leka kooti ekole ogwayo bibino naye Zuula lwaki teweekomako okimanyi nti gy'okoma okwogera gy'okoma okulaga nti oli musiru gy'okoma okuteeka obuziina bwo Obuganda agamba towempaka kunama ebiri osooka n'okunama kati okomyewo ate okunamye okitegeera otandika otya okumanyira maama wa munno nazaalawo mukazi gwo oli mukutulaga nti kituufu Haji teyakwata mwana oli mukutuwa ensonga lwaki tulina okulwanirira Haji wooviire n'ovuma maama wo nazaalawo mu kamera bannange nze mulamu bwange nalayira obutakuba mukazi naye nze omukazi alivuma maama wange oba alimanyira maama wange ndimugwa mu bulago awo straight tuluzira maama w'omuntu tebamumanyira Zuula ozaddeyo abaana ewa Haji oli mu kujolonga maama we bw'abanga yazaala amakazi omusajja 8 ne kitegeeza ki ndaba nawe kyogenda okola ogenda otembeya ofumira makaga n'ofumira makagali maama wani gw'omanyira bw'otyo naye mukazi gwe kwenda wefudde ekitagasa anagenda okuwasa abaana bo Zuula ebikisirusiru byonna by'oli mukola obudde buno ovumaganya baana bo booziika enkya bagenda okwagala okuwasa abaana bo okubaleeta ewaka okuba banjula abasajja ng'amazima katuna mugulu wawulya bulizi ti Zuula eyasibisa Haji mwaka tuna mugulu abaana bo bagenda kudiba ana kuwa magezi ag'ekisirusiru ogende nga weewebula bw'otyo oweebula tata w'abaana bo oweebula nazaalawo naye mukazi gwe bannange abasajja batanaba kuwasa mugenderera nnyo amaka ge muwasaamu n'abakazi be muwasa n'amawanga samutayimuzi ndowooza Zuula ofuuse ekitagasa byonna wandibikoze n'ovuma Haji nga bw'oyagala kale si kyekituufu ne wandibikoze byonna n'otalumba mukazi oyo omukazi yagamba kimu bagende bakebera abaana mu DNA gw'obanga oli sure nti abaana ba Haji twetegesa kuleekaana twetegesa kudda ku media otandika okuvuma omukazi okuweebula omukazi bw'atyo oyo mukazi atuzaala ffenna Zuula weekomeko oyiseewo nnyo n'abali bakuwolereza kati obudde lwe bagenda kukuvaamu kubanga byotandise okukola bya kisirusiru ate simanyi n'abantu bakuwabula kubanga bandi badde bakugamba nti okwogera ku musango guli mu kooti obeera omenye etteeka kati kitegeeza n'omulamuzi kati wa ddembe okwejjereza Haji nga tawuliriza takuwuliza musango kubanga ojunguludde buli kimu oyogedde ku musango guli mu kooti either bakusiba oba okugoba omusango naye mukazi gwe abasajja tuwasa enda zizaala naye omukazi yazaala Zuula bandi badde bazaala mutoyi netuwunyirira akale waakiri ze divine gega mazima kakaawa tawena ate era nga tukyali ku bintu bya Hajati Zuula omwana avuddeyo n'agamba nti wayi ono omukazi avaayo okuwoninga bamaseeka waati yeesize ki Sewo Zuula yavuddeyo n'atiisatiisa baseeka abali ku sayidi ya Haji mbw abayinako obusungu era mwe baseeka mbayinako obusungu obugenda bakolako ki Zuula waabwe eyo bitiisetiisa oli Haji gw'ogenda ossiba mukwano
baseeka baffe baveeko okitegeera munaye bo Allah yabajja akawero ku maaso ne balaba ensonga Allah yabawa okufumintiriza yabawa eyo hikima yagibawa bo basobola olaba ekituufu n'ekitali kituufu baveeko tobatiisatiisa genda otiisetiise bali bannazaalawo mbu mbalinako obusonga omwe mwe mwali munkubiza ku nnasa zuula gwe kenyini otujjukiza nti oli mukyala musiraamu gwe atakimanyi nti buli kyonna ekikutuukako ziba nteekateeka za Allah kati era naffe oyagala tukujjukizenga ekyo seeka aliwo okukujjukiza mu mbeera z'olina kweyisaamu naye obulamu botabulinako yadde 0.01% control si yagirina control Allah yagirina byonna ebinaakutuukako ebyakutuukako n'ebirikutuukako nteekateeka za Allah bakuba seeko beesi bakoleka okufuula ensonyi obusungu naffe tukulinako obusungu wasibisa omusajja ng'ali innocent kuba tewaleeta bujulizi ekitegeera paka ng'oleese pregnant evidence eraga nti nno Haji yalya byonna nga bigenda mu maaso ebya Hajati Zuula bannange Kasuku atenda Hajati Zuula obugonvu bannange Kasuku atenda Hajati Zuula obugonvu ovanga ku bantu abayaaye beegonza n'otya era munnange omuntu omuyaaye bw'oba tolinga omutwe gukola akufeera n'otya n'ogamba nedda balimba oli bannange mwogeza mpola wulira ebigambo bino bibino Zuula ankubira essimu zaali saa mekaawo yankubirira saa zaalinga 4 sibavuga essimu vuga mbuuza ani ono nga bw'omanyi maze oshuutinga olwo obumansuka buzze halo nti mwami Kasuku naye omukazi oyo Katonda yamuwa ekintu bannange omanyi waliwo halo mwami Kasuku gyebaleko nga waliwo omuntu ayogerera ku ssimu nga mukakkamu n'owulira nga naawe obusungu bukuweddeko konze ani ono nti nze Hajati Zuula konze Zuula ki nti nze Hajati Zuula yennyini abadde mu mawulire konze obadde ogamba ki nja mukulu Sakozi ampadde ennamba yo nga njagala kukola interview konze nti naye interview gyegenda okukola ngenda kuwanda muliro konze ate omuliro owanda gwaki abantu bamanyidde okumala ebbanga omukazi oyo Katonda yamuwa nga taleekaana omaye omuntu nga mukakkamu wali ozeeyo nga okutta akaliro omukazi ono mama wamwe aliwa mwefe asajja tuve eno ku mmotoka maama wammwe aliwa omukazi najja nga bana mukwano what is the problem waliwo akutunulira obutunuulizi baakyo mulalaga kiki bannange mukwano what is the problem nedda kati nkoye ebintu byokumanya sooka olindeko sooka onyweyo kajuisi tuula wano amangu ago omukazi n'akukuba layini daddi tuula n'owulirago obusungu bwonna bugezi daddi lyakantu omaze nkuweyo nekka okulya bakwate eno ku nkoona baati naga nti tugende mu kisengo nyenyonnyole ki ekibaddewo n'oyingira naggalawo ne yeeyambula tewali kibaddewo mukwano obadde tewali kibaddewo I just had a long day be abakazi b'owulira nti nja kwogera naye temufaayo owa yabadde wano nga mukaawo mukola ebyammwe nja kwogera naye ogenda olaba enkeera bannange pozi wabadde ogambye oli ssente yabadde ayagala zaaki nogamba ekikazi kuuma ekikazi kyo kimanyi be kimukwata kati ye Hajati Zuula abantu abo balaba bamanyidde ebbanga nemugamba Hajati ono ojja ku studio nze ntya okutambula abantu bajja kunvuma biki kozi kati wadde oteesa otya nti ekajjansi nkakkale abakulu ne mbagamba be nali nabaawo ba Shalom nti Hajati akoze eki ne gundi yaliwo pazo mbagamba naye Hajati agambye agenda tuwaayo akantu
ne tusooka tutuulamu awo nga komiti ne tugatta ne tutoolamu ne baŋŋamba Kasoko tunoonya Merry Christmas and Happy New Year. Hajjati sooka omuleke. Mbadde awo nga Hajjati ankubidde nga Hajjati engeri ffe gye tugenda mu Merry Christmas and Happy New Year. Mbadde nsaba mbeere mu Merry Christmas and Happy New Year. Naye bw'oba otidde jangu ne Zubeida naye nga ngenda kuwa Zubeida yajje. Kuba njagala kubeera mu Merry Christmas and Happy New Year. Saawa eno saagala kintu kinstressinga na kimu. I just want to eat, drink, add myself with madam and call it a day. Interview ng'era ekolebwa olunaku olw'eggulo. Twabadde tuli awo ng'akantu kafuusa akantu. Hajjati yabadde mukambwe naye Katonda yakola omukazi oli nga mukakamu. Bannaye singa abakazi bonna baali nga Hajjati oyo, senga ssente ze tugabako obugabi. Mr. Kasuku, how are you? How are you doing, sir? Mbadde nsaba kwogerako naawe. Gumayo omuntu ajja n'akuzanya kaadi ya Mr. Kasuku. Ng'abantu bali eno banjasabira gwe Kasuku na Mr. Kasuku, how are you? Mwami Kasuku. Obanga nnyonyoogedde wanji nyabo, wanji sebo, Mwami Kasuku wanji. Awo ngenda okukolera buli byoyagala byonna. Kasuku, am I a farm man at your place? You called me Kasuku, am I a farm man? Mwami Kasuku wanji nyabo. Awo mpulira nga nzikakanye. Mr. Kasuku, yes. Yes, ate nga tuba tweyongerayo era omwami omu avuddeyo n'alabula n'agamba nti singa Haji Mwizera tabeera mwegendereza yandiddayo eruzira nti lwaki nti bino ebintu Hajjati byatandise okukola atandise kumuprovokinga. Eyo tuyinza okugamba nti ali kukola in a provocative way nti aveeyo amwogereko ebigambo amuinsulting gyali akimanyi ali ka ajja obutambi bujja mmutuukako nti oba oliawo naye atandika agambe nti ngende mu mawulire ekigenda okuba ekintu eky'obulabe bibe. Haji Ali Mwezera yandiddayo mu kkomera. Yali yafuna bbeiro naye yandiddayo mu kkomera kubanga waliwo bano abanoonya emmere nalabye batandise okukomyawo ebintu bye mawulire. Kaito balaba leero nga baliwo ono omukazi ojja balaba nga basaze bali mu kunoonya Haji salaamu aleiku Haji twali twagala obeeko kyoyogera ku nsonga eno. Ave yasiri wale naye abeeko kyayogera batememu bukkiriipu owulire. Kuba nalabye oli omuntu agamba Haji ali embizi, Haji ali anywa omwenge, mama wa ali malaya, Haji anywa enjaga, Haji alepinga omwana, buli kibi kiri ku Haji. Ekigendererwa si kuba nti ono abyogeza busungu. Waliwo mission genda obanyiize baveemu ekigambo ekikutiisa. Kubanga condition ya bbeiro ya Haji egamba weewale nnyo okulinnyirira obujulizi n'okulinnyirira famire wisaidi y'abawaabi. Era singa obujulizi buleetebwa nga butiisatiisa bbeiro ejja kusazibwamu ensonga eddemu etunulwemu buto era ekugibweko. Kati akantu katini nnyo weekati okuva ku sayidi ya Haji adda luzira addayo ekigo. Kale bamaama bamugambye malaya oba oli embizzi onywa omwenge oba n'embizzi ozikwata n'ozeebakako gwe kyonna ky'owulira. Kasita kakutanda ng'olaba biyitiridde n'ovaayo weewozeeko. Abo bammere ya leero tebavaayo nga tewali mission gye bavuga. Kasita olaba ng'obusimu bwawe butandise Godfather salaamu aleikum nnyoko salaamu nze bwe mbagamba kasita ombuuza n'ekigambo ekya Katonda nga sikumanyi mmanyirawo ono alina kyayagala. Mukama wange omukama yeebazibwe ssebo sikuddamu mmanyirawo
Bana nyina ka interview ke madde njagala otuwe nkuvumirawo. Sibuma naye gwe nkuvumirawo. Era mwezero jjako botandika obbalaba. Haji salamu aleikum. Haji osiyo tye munnange. Kakati munnange. Anti waliwo ensonga eziyitingana oba oziraba. The better pigs who write these issues, they are the better pigs who call you. Waye tuli ku NCK TV naye nga sina kutwalako omulwadde waffe Jose Chameleon agenda addengulu era nga essaawa yakakati wetwogerera tali mu mbeera mbi enteekateeka eziriwo nza kubanga aflyinga mu America eyo mboozi ndala nja kubanga ngikutuusaako mu maaso awo tuweerabira kubanga subscribing obanga obadde tunaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde komawo nabyo tovaawo.